kulokuna. Mbadde mu studio. Kulokuna. Mats. First born kange kamyaka ebiri nagamba nedda tukole ku lwokuna lumbisi tugeddeko nesimbi nagamba ensooka etuuke muddire nze nakabulaba mugulu era nze omwana nkubiddeyo ono bano abasimba bano nemugamba mwana mukomye namwe mukomye ebintu byaseno bwento nze ngolowooza byakusaala tulimu emipiira gyaseno kati munne woono bwangambye nagamba paloti afudde nemugamba mwana mukomye ebibenzi byammwe byaseno nemugamba paloti nayogedde naye okuwosa jjo olwokuna nga tulina oluyimba kati nga ngenda n'akaana kange nayogera n'akaana kange nakagamba ngenda kugulirayo ki sausage kuki sausage ne yogurt ku lwokuna mbadde ndi awo abantu bankubira nga baŋŋamba paloti afudde bamutomedde abadde ku piki abadde asala kkubo owa piki n'amutomera nadduka buddesi abadde asala ate bano bagambye tebamutuwa mpaka nca leero bwennyini nze njogedde ne soft chali nemugamba nenkubira Eddie Kenzo nemugamba Mr. President munnange nno paloti akoze ekyafudde nagamba leero si lumu ogwokuna bwato Kenzo bwanzize nagamba leero si lumu ogwokuna nemugamba nedda it is confirmed nagamba really nemugamba kantukeyo nkuwe feedback nga ne Eddie Kenzo takikkiriza nti ekituufu naye ekituufu paloti afudde abadde muki abadde avuga abadde asala kkubo yabadde asala kkubo nga adde akurosi abadde nga asala kkubo n'ebigere nga adde akurosi subhanallah nalayika akubyewo omutwe nedda owa booda bwamutomedde yadduse buddusi tayimiridde booda yamutomedde semotoka booda yamutomedde bamaze omutomera adduse buddusi tayimiridde motosaiko allah subhanallah tuli ku mokyale wennyini naye baganye omutuwa batugambye tebasobola kumutuwa mpaka nca tebasobola kamala okubira ku Kenzo kuba ŋŋambye bwe ntuukawo mukubire muwe feedback sente nzizeemu ne mukubira nga takwata taŋŋambye nsooka ntuuke muddire mukubire Kenzo kuba ŋŋambye bwe ntuukawo mukubire muwe feedback muwe ekituufu ekiri ku ground naye banange Master Paloti bwate bwagenze bannaffe Master Paloti bwate bwagenze Allah amujjuludde mawulire gakuteeseko saa nze amawulire gantuuseeko mu ssaawa 2 emabega zino bwe ziba ssaawa 4 amawulire ngafunye essaawa zibadde 2:37 kati Master Paloti nayogera naye okwosa jjo ku lwokuna nga tulina oluyimba nga tugenda tukolera ewa Alex Logiki yali producer wa Bebe Cool kati naŋŋamba tukole ku lwokuna lwe ndi free ne muwa kawala kange n'ayogera ne kawala kange awo ne banyumya ne bazanya ne basaaga kyava akagamba ngenda kukola ki ku lwokuna ngenda kugulira ki ngenda kugulirayo sausage ne yogurt kati omwana bwankubidde akola ku Simba munne woono naŋŋamba Master Paloti afudde ne mugamba mwana ebyo byonyume ne mugamba leero si lumu ogwokuna mugamba tonsiriwalirako naawe muli mu mboozi za Seno ne mugamba ebya Seno twabimaze jjo nga nze mmanyi nti lwali kyava akagamba ngenda kukola ki ku lwokuna ngenda kugulira ki ngenda kugulirayo sausage ne yogurt kati omwana bwankubidde akola ku Simba munne woono naŋŋamba
Master Parrot afudde ne mugamba mwana ebibyonyume ne mugamba leero sirumu ogwokuna mugamba tonsiriwalirako naawe muli mu mboozi za Arsenal ne mugamba ebya Arsenal twabimaze jjo nga nze mmanyi nti lwali mbadde ndi awo simu endala n'enkubira bamuyita Baby Rain ye driver we yabadde nga atera okumuvuga Baby Rain n'aŋŋamba ndi wano ku mochale ne banyimye Master Parrot bw'ato mukama amujjuludde kitalo ddala mu kutambula ng'asale yabadde yekka kati ono Baby Rain atera omuvuga yabadde waka nga bamukubira nga bamugamba gundi nno Parrot bamutomedde n'agamba bamutomedde batya kati Baby Rain kwekola ki kwekuba ku simu ya Parrot ng'omusajja agikwata ng'agamba nze osi bwe muba mwagala omulambo gwe mugende ki emulago mu mochale Master Parrot abeera kiwaatula eri mu babebe ku side eyo gy'abeera kati bamutomeredde side eyo ng'asala kkuba erya Northern olimanyi nga bwe bitambula naye like was he okay like he was okay more than okay I talked to him yesterday okwosa jjo I talked to him nina oluyimba lwe mbadde nkola naye ngamba in that moment wabadde asalira ekkubo abadde okay nga okay more than okay era bagamba wa boda bwamutomedde adduse buddusi yo wa boda bwamutomedde bwagudde bwati n'asituka n'addamu n'akola kinasimbula n'agenda amanya nze Don Honesty nkolera ku federation nze representative wa Nakawa ku Central Musicians Association eri related ku federation era Parrot nze namuleeta ku federation kitegeeza abadde memba wange mu Nakawa abadde memba wange nze mukulembezeewe ku federation ya Edrisa Musuuza yosobodde okumukontaktingako nga president kuba tulabye kulaba nga president mu contact nze era nze muwadde amawulire gano gonna buli kitambula kyonna president nze muwadde ne bwolaba messages zonna nze muwadde amawulire gonna nemugamba Master Parrot akoze eki afudde kuba Parrot nze mukwata omuleeta ku federation wa Edrisa Musuuza wa Edi Kenzo era Parrot lwaki muleeta ku federation nga ndabye omusana ogwa federation kuba Parrot yanzija mu kyalo nze nze okujja e Kampala Parrot yanzija mu kyalo kati bwe ndaba omusana gwa Kenzo nga nno mu busane mugamba munnange kino na kino na kino Parrot yankonekitinze ku bano bonna boolaba mukyala ayire jangu bano bonna Parrot yabankonekitinzeeko kati kyetwagala okubuuzaamuuko in case nga bode bagibawadde olunaku olw'enkya bamutwalawa family ewe betukkiriza tuba tulina kumutwala ku National Theatre kuba muyimbi wa maanyi akuze ne Bobi Wine asomye ne Bobi Wine from nursery up to university kakati aba alina okujja ku National Theatre nga artist family ewe betukkiriza natuka ku National Theatre netuva ku National Theatre paka family ewe natukkiriza nti tumuteeke wano oba wano gwe wabo manyiyo ewaabwe gye bamuzaala oba gye bamuzi Master Parrot kyemmanyiiko omusajja Mukiga by tribe Mukiga by tribe era taata we weeyeeyo Mbakiga kyemumanyiiko ekyalo tokimanyi sikimanyi naye mmanyi nti Mukiga weeyo ng'ogenzeeyo Mbakiga mu gundi z'Abakiga eyo mu Western Region yewaabwe era amannya g'amatuufu ye Sifaayo David bamaama taata yali yabakugambako maama we namulabakoko waliwo kembeera yabeerawo koko tuvuga Parrot omuzaayo ewaka kwe kulaba ku maama we maama ye namulabako naye taata simulabangako kale Irene nga kitalo nnyo amawulire gano ag'ennaku bwe gati gakusanzeewa maama mbadde ngenze mutundwe kutambuza miziki w'abayimbi bakikulu gakutuuse ku saameka probably esaawa ndowooza tewannayita dakiika nga 3 dakiika nga 3 kwani gwe nga Parrot obadde omanyidde ebbanga ki Parrot namumanyira muwuma kale yateranga nnyo tubeererawo ebbanga lyonna lye tuba tumwetaaze gatuzaamu amaanyi kale mawulire ga nnaku nnyo tusaba mugume Allah watu bwakigeze tetusobola kulwanyisa enteekateeka ya Mukama Katonda kuba bwatyo
kikola ki kigera kakkana. Danisha, listen to me. Danisha, listen to me. Okay? Kakkana. Allah bwatugeredde tetulina kye tukyasobola kuzza. Tetulina kye tusobola kuzza wulidde. Kakkana. Tokkana tulinde abomokyali batuwa omuntu waffe tumuteeke tulina okumuteeka. Okay? Kakkana. Sindi akuzeemu n'akwata. Okay. Esigadde tujja kubitegeera ndowooza. Akubire ku pulezidenti waffe Kenzo. Engeri gye tutamanyi ab'enganda be baliba abatuufu fe tukola bukozi naye kanotel tulina gumiikiriza tho njogeddeko n'omusirikale n'agamba bagenze nateete balina abavubuka abiri bagenze nabo abaclaiming nti baganda bagenda okujjako information so naffe we tunaategeerera ekyaffe kirina kubeera nnyo kijja kubeera nnyo ono wetumanyi ku national theatre wetusobola otandikira nsigadde ab'enganda betujja okulinda olunaku lwenkya kwakategedde mwezi kale kibi nnyo ddala kyannaku Bita muse ki ekiriwo anti pulezidenti mbadde mukubira naye takwata naye tuli ku mokyale bagambye omulambo tebasobola nedda njogedde naye naŋŋamba ntuukewo muwe information mwami Edirisa Musuuzi Kenzo aŋŋambye muwe information bwe ntuukawo ku mokyale naye mukubiddeko nga takwata naye bagambye tebasobola kutuwa muntu ono mpaka nga obudde bw'enkya nga bukedde ku makya. Wetuli wano ne bamutumye bagambye bamutuwa nkya. Wetuli ku mokyale wennyini omulago ya wetuli bakonfaminze nti wali bangi abaliwo ya bakonfaminze nti wali naye tebasobola kumutuwa. Era tuli wano ffenna bannamawulire abayimbi abaliwo bonna ne bamutumye bagambye bagenda mutuwa nkya. Munnange kyekiriwo nze ndi wano wenkulindidde munnange. So gwe oba ofunye pulezidenti gweyogerako naye mugambe Don Honest wali ku ground. abadde ku piki Abadde asala kkubo owa piki n'amutomera n'adduka buddisi. abadde asala Ate bano bagambye tebamutuwa mpaka nkya. Leba bwennyini kubanze softshell yasoose okunkubira nze njogedde ne soft chali ne mugamba nenkubira Eddie Kenzo ne mugamba Mr. President munnange no parrot akoze ekyafudde nangamba leero si lumu ogwokuna bwato Kenzo bwanzize nanga leero si lumu ogwokuna ne mugamba nedda it is confirmed nangamba really ne mugamba kantukeyo ku feedback ngane Eddie Kenzo takikkiriza nti ekituufu naye ekituufu parrot afudde. abadde muki abadde avuga abadde asala kkubo nga adda akulosi abadde ng'asala kubo n'ebigere nga adda akulosi subhanallah nalayika akubyewo omutwe nedda owa booda bwamutomedde yadduse buddusi tayimiridde. booda yamutomedde si motoka Booda yamutomedde amaze omutomera adduse buddusi tayimiridde. emoto sayiko Allah subhanallah muli ku mokyali Tuli ku mokyale wennyini naye baganye mutuwa batugambye ndowooza era kumutuwa mpaka basobola nkya. mutuwa nkya tebasobola kati essaawa sawa zigenda balina okusooka galayika omukolako Kamala okubira ku Kenzo kuba ŋŋambye bwe ntuukawo mukubire muwe feedback. sente nzizeemu ne mukubira nga takwata taŋŋambye nsooka ntuuke muddire Mukubire Kenzo kuba ŋŋambye bwe ntuukawo mukubire muwe feedback muwe ekituufu ekiri ku ground naye banange Master Parrot bw'ate bwagenze bannaffe Master Parrot bw'ate bwagenze Allah amujjuludde. mawule gakuteesaako saaga
nze amawulire gantuuseeko mu ssaawa 2 emabega. Zino bwe ziba ssaawa 4 amawulire ngafunye essaawa zibadde 2 dakiika nga 37. Kati Master Parrot nayogera naye okwosa jjo ku Lwokuna nga tulina oluyimba nga tugenda tukolera ewa Alex Logiki yali producer wa Bebe Cool. Kati nangamba tukole ku Lwokuna lwe ndi free ne mu wakawala kange nayogera ne kawala abana ababadde ku patrol bo bagambye tebalina buzibu tuwasimu naye mukama waabwe atugambe tugikime yenkya. So banaffe bonna bakuba kusimya Master Parrot tebagenda gikwata tebalagenda gikwata kuba yafanda atukkiriza amina tukakasizza nti tewali agenda girecevinga naye enkya tugenda genda tukikino ndoza Biblia nsala meka kusanga emu enamba y'essimu kumaja batode ne namba y'essimu office traffic amawuli amatuufu Master Parrot atufuddeko abadde asala masanafu moka ne mutomera n'afiirawo. Tuli wano ku mochale emulago zibampita jampa tuyimba mu bandi emu speed em crew ono chali wange Baby Rain ina tuyimbira mu bandi emu pozi nga wale chuzo Baby Rain sokoje nga bitalo kitalo nnyo baganda bange amawulire kusanzeewo amawulire mbadde naalya nga ntambula mu byange so ne waba wankubira essimu nambuuza engeri gye mbadde nza amubeera ku kiddo namuvuga yogera gamba wale tomubeera ku kiddo gamba nze mbadde muvuga mama buli kimu kyonna mbadde nkimala ne Parrot siina kye mbadde simala na Parrot buli kyoyagala ekyanange tuli ku mochale ne Master Parrot bamutumye bagambe tutudde ku macha simanyi siina na byakubagamba kubanga simanyi na kumanya mutusewo bamutomeredde bandazeewo naye ekimewuunyisa Parrot mochale mulago batugambye bagenda mutu wa kumacha simanyi gyabadde alaga awantu wabadde awatali roundabout ng'ogamba abadde tewali nyumba tewali kimbo gambe babadde bamutuukizeewo mu butuufu emasanafu ku northern Katonda yamanyi lwaki amasimu agazze ngagalaga nze nganze siina bingi byakwogera just kumusabira Katonda namuwumuza mirembe yamanyi gyamututte era tuli ku mochale mulago bamutumye batigambye bamutuwa ku macha tata waffe akawunga tuwale tukajjaawo mama bamutumye musambi okuba ne Parrot budde tubadde tutuludde ono yamuvuga Parrot mbadde maze wiiki ng'emu nasiri naye so mama kyekiriwo munnaye mukwano just wiiki ng'emu gye mbadde maze nga simulaba ne tubadde banneyetaaga nkubira ono nemugamba Parrot lwaki takwata masimu gange kubanga ze Parrot yanzija mu kyalo Parrot bwanzija mu kyalo bwebeerako nga tufunyemu obutakkaanya nga takwata masimu gange nkubira ono nemugamba lwaki Parrot takwata masimu gange nangamba mwana kamugambe lero bwero lyawo ngakubidde tubadde ne gundi ne mama sala zaabwe naye luva wano tugenda kiwaatule tugenda waka ku Machoto abasobola twegattako tugende waka gyabadde abeera ewaka tugenda ku Machoto tugenda sula eyo osobola otuwakirya directions ekiwaatule mumanyiyo ngewa Bebe ku bridge direction awali Yusef supermarket otuuka ku Yusef obuuza wabiduuku nokire tewali tamanyi wa Master Parrot. Nera kasito otuukawo ekiwatule n'obuuze waba Parrot. Bamanyiwo. Ayinza okuba nga abuze musoba ku namba y'essimu so that bacontactinga mmwe. 0709 579918 yange jampa de jampa 0709 579918 yange jampa de jampa. Sawa zino tugenda waka tugenda kuma ekyoto paka ebisingawo tujja bitegere nkubiteko ko Kingisaha mutegezeza ne Kenze simu teyitamu ne sini oyogera naye wow that's great walwa yogede ne Kenzo bwenjogede ne Kenzo ne nkubira ono kuba buli yampadde namba ya ni soft ne nkubira ono nenzira Kenza ngambye tuukawo ompe information enkola ki
etuuka era bwe ntuuse wano eno ne mmanya ekiri bana ye vice president kusima Irene wanji how are you muteerako message mwami Kenzo era information yonna buli ekitambula kyonna Kenzo akimanyi Bebe mwenga abava ku police kati police ebagambye abadde yekka Paroti abadde yekka abadde atambudde yekka naye abantu bwe bamutomeredde ekineewunyisiza bandazeewo tewali nyumba tewali stop mbogamba abaddeyo ayina muntu amudropinzewo ave mu motoka simanyi Paroti gy'abadde ava ebadde flyover si flyover tewali roundabout abadde ku highway makati ga highway kunozani bypass awo emasanafu ove ku roundabout y'emasanafu ng'ogenda eri na ebusega kati abadde awo wakati na wakati motoka ye mutomedde obape motoka mbu ye mutomedde ate aba batugambye boda bingi bagamba boda bagamba motoka kati so tuyina kati nga abakiikiridde omugenzi poliisi ebanyonyodde byemusanze nabyo polisi kyebamusanze nakyo abadde alina akasawo katambula nako wano eno bangambye bakamulekedde wano kyebatutte essimu yokka so ne mukasawo bangambye temuli kibadde mubasanze abantu nga bamaze okukakebera ku simu ye poliisi yebadde nayo bwe nkubye ku simu ye poliisi ebadde nayo ne baŋŋamba ffe tumutadde mulago mu mokyale gye muba mumusanga abaagala omusanga essimu yaffe eri wano ku poliisi tusobola okubalagirira kye batugambye era bwe mpulidde information eyo ne nkubira Eddie Kenzo ne mugamba munnange okimanyi Paroti afudde Eddie Kenzo nanga leero sirumu ogwokuna naawe lwaki onnimba ne mugamba munnange Paroti bagambye afudde ne mugamba kanfune information nkole ki nkuddire nangamba genda ku mokyale ojja ompe information era bwe ntuuse wano era munsanze awo nga ndi mukubira Eddie Kenzo muwa information yina etambula ebaddewo wano nga bamutumye nga batugamba bajja kumutuwanja kitalo nnyo ekya Master Paroti Allah amusaasire ebyamusobako wa ina inshaallah bikum rahikun as'alullah lana wa lakum al-afiya benyezo okwogera yesebo Taufik Media UG kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyimbi ekyokuba nti munnaye industry eguddemu nabe eky'omuyimbi amanyiddwa nga Mr. Paroti but as we speak tuli wano ku mulago mochali okubeera nti muneyo omulambo gwe oba maiti ye poliisi weegireese kibi nnyo ddala ekyokubeera nti munnaye Mr. Paroti avudde mu bulamu bw'ensi eno bigambibwa nti atomeddwa emmotoka ku Northern Bypass wali ng'asala naye kibi nnyo ddala so nga bwe mbaga tuli wano omusajja oyo mumumanyi abadde muyimbi Nakinku yayimbira obuyimba nga muliro mama w'abaana weebale ayina kolabo ez'enjawulo kwegamba kibi ddala so tugenda batubategeeza ebirala mu maaso awo gye bujjako naye nga bwe twogerera tuli mulago wano ku mochale poliisi ereese maiti eri awo mu mochale so ebisigaddeko ebisingako awo mugenda bamubulira ku Taufik Media UG naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwako omuyimbi amanyiddwa nga Mr. Paroti kyannaku